n'asobozesa ne bannaffe abagenyi b'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala abayolekedde olugendo lwabwe okubanga bagenda bakola hijja ey'omwaka guno 2025 nga tukimanyi bulungi nti hijja mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Omuntu yenna abaako empaji gy'ayimirizaawo fakad aqama ad-din, aba ayimirizaawo eddiini. Waman hadamaha, abaako empaji gy'amenye fakad hadama ad-din, abanga amenyeewo eddiini. Kubanga obusiraamu bwazimbibwa ku pillars 5 oba empaji 5 nga bw'olaba pillars eziyimiriddeko omuzimbo guno. Mulimu shahada, ne mubaamu esswala, ne mubaamu okusiiba, ne mubaamu okutoola zaka ne hijja k'oyo yenna alina obusobozi. Ne olwaleero Allah kyatukuumidde ekyengera ky'obulamu fa alhamdulillah, tumwebaza. Era tubale ennaku mbale bubale okuva olunaku olwaleero okutuuka ku lunaku lwa Eid lwe tusuubira nga tukakasiza ddala lusobola okubeerawo ku lunaku olwokutaano insha Allah. Ng'olunaku olw'enkizo mu nnaku zonna olwa Arafa tusuubira baganda baffe bagenda kuyimirira mu Arafa olunaku olwokuna bwetuba tetubaze bubi. Baganda bange, oyo Allah gwe tusoose okusukkulumya atusobozesezza ne tuuka mu nnaku zino nga tuli balamu. Oluvannyuma tusabidde ku wekitiibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe tujjako eddiini y'Obusiraamu, gwe tujjako eddiini y'Obusiraamu nga bwe yagikola bwe tugikola. Kyataatulagira kukola tetukikola. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, eddiini y'Obusiraamu tetugitambuliza kusinziira ku ntegeera yaffe, wabula tusinziira masdar oba soose esooka gye tujjamu Obusiraamu, Qur'anil Karim, kyekitabu Qur'anil Karim kye tulaba ekyo, kalaamullah, bigambo bya Allah. Soose ey'okubiri tutunuulira enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebigambo bye nga tukakasa ebiseera ebisinga bwalinga bubaka kuva eri Allah. Ebyo nno babikuŋŋaanyiza mu bitabo 6 bye bayita kutubu 6. Kati tugoberera Busiraamu Nabbi bwe yatugamba. Eddiini y'Obusiraamu yajja gye tuli nga ŋŋenyi, era twagisanga ŋŋenyi, era tukakasa tujja kutuuka ogirekawo nga ŋŋenyi kwabo bali baawo. Twewala nnyo okuyongeramu ebintu Obusiraamu bye butaatugamba oba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bakama bange, olunaku olwaleero njagala mukkirize almawdhuuna alyawm. Olunaku olwaleero toki yaffe tugikube ennyo ku mikolo baganda baffe gye bagenda okubanga beetabamu egya hijja. Tubeereko kye tugiyigamu ffe abasigadde e Kampala oba basigadde Uganda. Naye nga tujja kusooka kulondobamu olunaku olusembedde lwe tumanyi obulungi ffenna olwa Arafa n'enkizo ezirulimu. Ekisookera ddala, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuwakasa mu Qur'anil Karim, yatuwakasa mu hadithi emu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu yatuwakasa n'atugamba alhajju Arafa. Kye tuyita hijja, abagenza okukola hijja e Makka yatugamba alhajju Arafa. Kye tuyita hijja eba Arafa, nti okuyimirira mu Arafa mpaji mu mpaji za hijja. Bagenda kuyimirira mu Arafa olunaku lugenda kuba lwakuna insha Allahu ta'ala. Then olunaku olwokutaano yegenda okuba yawmul Eid, olunaku lw'okusala ebisolo. Omuntu yenna agenze e Makka n'atayimirira mu lusenyi lwe bayita Arafa, hijja ye batemubalwako. Buli muntu agenze e Makka ateekwa okuyimirira mu Arafa. N'ekyenkizo ekiri mu Arafa, Arafa lusenyi kyererezi. Ekyenkizo ekiri mu Arafa ekisookera ddala ku mikolo bahujjaaji abagenyi ba Allah bonna gye beetabamu, ng'omukolo ogwo bagwetamu mu kaseera keekamu, bonna mu ssaawa zeezimu, bonna lwe lunaku lwe bayimirira mu Arafa n'olunaku lwe basiibula okuva mu Arafa. Bakikola mu kaseera keekamu nga bonna abasajja beesibye engoye 2 ze tuyita ihram, enkutu eya wansi
n'enkutu eyawaggulu nga ku mubiri gw'omusajja yenna tekusigaddeeko wadde olugoye lwonna olwakolebwa mu wuzi, n'engato eziri closed nga tazambadde, nga n'enkofiira ku mutwe teriiko, ne waba pulezidenti wansi ki, ne waba mulangira, ne waba kabaka wa Saudi Arabia, mu kaseera ako aba mu ngoye bbiri, ihram gyesibye wansi n'eyawaggulu, bonna ne bayimirira mu lusennyulo lwa Arafa ku lunaku olugenda okubeerawo olwokuna. Nabbi kyava atugambye mu hadithi emu n'atugamba alhajju Arafa, kyetuyita hijja eba Arafa. Olwo Allah bw'aleeta chepezi n'atikkira abagenze Makka bonna, n'abatikkira tayito y'obwa haji n'obwa hajati ku lunaku lwa Arafa. Mu Arafa ebyenkizo ebirimu mulimu olusozi lwe bayita Jabalu Rahma, mwali mululiddeko, kasozi kali mu Arafa. Ne Jabalu Rahma ekyenkizo kyerina ffenna kye twegattako nti Allahu subhanahu wa ta'ala yassa nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, oyo yasooka okutondebwa, ne bw'amala okulya ekibala Allahu subhanahu wa ta'ala yamussa ku nsi ne Hawa. Wabassa ku nsi teyabassa mu kifo kyekimu, kubanga tukimanyi Adamu alayhi salatu wassalam yagwira mu bitundu by'ebuyindi, wagwira ku lukalu luno lw'ensi. Hawa ne n'abaako gyali, ne Allah okuddamu bagatta ffenna tuveemu, yabagattira mu lusenyu lwa Arafa ku lusozi lwe bayita Jabalu Rahma. Olwo olusozi luli mu Arafa. The first human being, oyo yasooka okutondebwa Allahu subhanahu wa ta'ala, khulqa al-insani min tin rasbin, oyo gwe yasooka okutonda Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, we yali amuyunitinga ne Hawa, ffenna tuveemu, yabagattira mu Arafa. Arafa lusenyi. Kati ekirala ku kyenjagala tubeerenga twejjukanya ku lunaku olwa Arafa olwo, Allahu subhanahu wa ta'ala yalukoonako mu Qur'ani al-Karim. Ekisookera ddala yasooka n'aluleeta ng'alukoonako mu mbeera erijjeno, ng'alukoonerako mu nnaku 10 eza Dhul Hajj. Allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yawmul Arafa ahadu ayyamu ashhurul hajj. Ekisookera ddala nga sinnasoma aya eyo nti olunaku lwa Arafa lunaku mu nnaku eza Dhul Hajj. Allah yagamba atya mu Qur'ani al-Karim, yagamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba alhajju ashhurun ma'lumat, hijja erina ennaku n'emyezi egyetengeredde mwe bagikolera. Allah yatugamba mu Qur'ani al-Karim n'atugamba alhajju ashhurun ma'lumat, kyetuyita hijja erina obudde obugere mwe bagikolera. Ekyawula hijja ku umra, hijja abagenyi ba Allah bagenda ku Kaaba mu budde obugere, mu kiseera ekigere, ne bakoleramu ebikolwa ebigere ebimanyikiddwa ebiri ma'rufu. Kati alhajju ashhurun ma'lumat tujjamu ki nti n'olunaku ekisookera ddala ennaku zino oba emyezi gino Allah gye yali ayogerako gye gino. Mulimu Shawwal, ogwo mwezi Allah gwe yali ayogerako. Dhul Qa'da, ogwo mwezi gwakubiri Allah yali agwogerako, ne Dhul Hajj. Jeju Allah gye yali ategeeza n'agamba alhajju ashhuru, yani ashhuru ma'lumat, kyetuyita hijja ekolebwa mu myezi, ekolebwa mu myezi emigere oba egimanyikiddwa. Yali ategeezaamu Dhul Qa'da, n'ategeezaamu Dhul Hajji ne Shawwal. Kati ne Arafa olunaku lwennyini wetuba tululondobyemu luli mu nnaku ezikolebwamu hijja. Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim era waliwo yatuwakasa n'atugamba
liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Abantu bajja kungana batandikwe okuwa obujulizi ku migaso egibalimu bona bo, wa yadhkuru isma Allahi bajja kujjukira Allah fi ayyamin ma'lumat, mu nnaku ezimanyikiddwa. Kati Allah avudde ku myezi akoona ku nnaku ezimanyikiddwa. Kyali ategeeza fi ayyamin ma'lumat. Qala anko wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas radiyallahu anhu yatugamba ayyamun ma'lumat kibali bategeeza mu nnaku ezo ezimanyikiddwa, bali bategeezaamu ennaku 10 ezisooka mu Dhul Hajj. Ennaku 10 ezisooka mu Dhul Hajj mwe muli olunaku lwa Arafa. Allah bw'atugambira liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat. Ayyamin ma'lumat, Ibn Baz rahimahullah, Ibn Abbas radiyallahu anhu yatuwakasa n'atugamba ayyamin ma'lumat ennaku ezo ezimanyikiddwa zennaku 10 erisooka mu Dhul Hajj. Ekyo kimu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagenda mu maaso okwongera okugaziya okutukakasa olunaku lwa Arafa. Asoose kululeetera mu layini ya myezi, akiridde aluleetedde mu nnaku 10 eza Dhul Hajj. Kati Allah subhanahu wa ta'ala n'ayongera n'atugamba mu sura gye mmanyi obulungi, n'atugamba wal fajr. Allah subhanahu wa ta'ala yalayira, yaga wal fajr wa layali al ashir, yalayire mambye wal fajr n'amala wa layali al ashir, n'alayira n'ebiro eby'ennaku 10. Buli kintu kyonna Allah kyalayidde kitegeeza kyankizo. Mu Qur'ani Allah yavaayo n'alayinaga wal fajr wa layali al ashir, ndayidde ebiro eby'ennaku 10. Ebiro eby'ennaku 10. Qala Ibn Abbas radiyallahu anhu wal fajr wa layali al ashir wa layali al ashir, bali bategeeza ennaku 10 zetulimu olwaleero eza Dhul Hajj. Mu nnaku 10 eryo omuli olunaku olw'enkizo olwa Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda mu maaso n'okwongera okulondoba mu Arafa kyeki. Waliwo yatuuka mu surati al-Buruj n'atuwasa n'atugamba was-samaa'i dhaati al-buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala tuga was-samaa'i dhaati al-buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Kyenjagalamu mu hadithi emu, qala Abu Hurayra radiyallahu anhu, Abu Hurayra radiyallahu anhu yatuwasa n'atugamba Allah yali ategeeza wa shahidi wa mashhud. Wa shahidi yali ategeezaamu yawmul jumu'a, ekyo kimu. Wal mashhud yali ategeezaamu yawmul Arafa, yali ategeeza lunaku lwa Arafa lwe tugenda okusiiba olugenda okubeerawo olwokuna. Wa ma'dud yali ategeeza yawmul qiyama. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ayongedde okulondobamu olunaku olwa Arafa tubeerenga tutegeera mbutufu bw'okubanga tutegeera. Kali baganda bange batuuliza olunaku olwaleero, ensonga etuleese wano kisookera ddala twagala okukuba ttooki mu lunaku lwe tumanyi olw'enkizo olwa Arafa olwolekedde ffenna lwe tumanyi lwe tugenda okubanga tusiiba insha Allahu ta'ala. N'olunaku olwa Arafa olwo lwankizo nnyo nnyo nnyo. Olunaku olwa Arafa lwankizo nnyo nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala akulaze awalan asoose n'alulayira mu Qur'ani al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala wamaze okubanga alulayira azze n'alulondobamu n'alukulaga n'atugamba baganda baffe bonna abawolekedde mu hijja. Nabbi yasooka n'atugamba al-hajju Arafa, kyetuyita hijja eba Arafa. Atayimiridde mu Arafa ng'agenze mu hijja, wallahi hijja ye ebaako akabuuza. Allah subhanahu wa ta'ala wano wenjagadde okuteeka essira eri olunaku olwaleero insha Allahu ta'ala ku lunaku lwaffe lwe tumanyi obulungi olwa Arafa. Waliwo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga atubuulira ku nnaku 10 lye tulimu olwaleero. Yagamba atya? Yagamba ma min ayami
teriyo lunaku lwonna mu nnaku ebisatu enkaaga eziri mu mwaka amalu salihu fihinna ahabbu ila llahi min hadhihi al-ayyamu al-ashar. Teriyo lunaku mu nnaku ebisatu enkaaga eziri mu mwaka ng'okoleramu omulimu gwonna Allah n'agwagala okusinga omulimu gw'okolera mu nnaku 10 lino lye twatandise. Twakalisibako ennaku ndowooza 2. Nabbi yagamba ma min ayami, teriyo lunaku lwonna, ma min ayami amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami al-ashar. Teriyo lunaku lwonna lwogenda kukoleramu mulimu mulungi mu nnaku ezibeera mu mwaka gusinga mulimu mulungi gw'okoledde mu nnaku zino ze tulimu 10 eza Dhulhajja ezituusa ku Eid. Faqaalu, baswahaba baamubuuza ne bamugamba ya rasulallahi wala jihadu fi sabilillah. Nemugamba n'omuntu ogenda n'alwana mu kkubo lya Allah nakyo ogw'omulimu gusinga okukwata nusu 10 n'oluwayo mu nnaku zino eza Dhulhajja 10. Omuntu eyagenze mu jihad nga tagendeddeyo mu nnaku 10 zino nekyo nakino ekitono kyakoze kisinga kiri ekyokgenda mu jihad. Bamubuuza ya rasulallah wala jihadu fi sabilillah, n'omuntu ogenda nalwana mu kkubo lya Allah. Faqala wala jihadu fi sabilillahi, era n'okubanga omuntu agenze nalwana mu kkubo lya Allah kisinga fi sabilillahi illa rajul, okujjako omuntu kharaja binafsihi, ye kennyini n'afuluma n'agenda okulwana, ye kennyini omubiri gwe ne gugenda okulwana mu kkubo ly'owekitiibwa Allah. Wa maalihi, n'akwata n'emmaali ye yonna gy'alina n'agenda nayo agiwaddeyo mu kulwana. Walam yarji'u min dhalika bishay'in, n'atakomawo na kintu kyonna ekyali kitegeeza nga n'obulamu bwabuleseeyo ng'afiiriddeyo. Oyo nno yawadaawadako omulimu omulungi gw'okoledde mu nnaku 10 lino lye tulimu. Oyo yawadaawadako illa rajul, okujjako omusajja oba omuntu yenna kharaja binafsihi, ye kennyini n'afuluma n'agenda n'alwana. Wa maalihi, n'akwata n'ebyobugagga bye byonna n'agenda nabyo. Falam yarji min dhalika bishay'in, n'atakomawo kintu na kintu kyonna, kitegeeza n'obulamu abuleseeyo. Kati bane zino nnaku zemula tuli mu baganda bange, bino njagala mbibagambe, nnaku za nkizo. Muyitirize nnyo okusaala esswala mu budde, muyitirize nnyo okuleeta azikaali, muyitirize nnyo okusiiba mu nnaku zino zemula tulimu ennaku 10 lino, kubanga za nkizo. Waliwo omusajja omuyahudi yajja mu maaso ga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Anna rajula, omusajja yajja min al-yahudi, mu basajja abayahudi. Qala, nayogera ebigambo bino wammanga, naga ya amira al-mu'minin, owange gwe amiru al-mu'minin. Namubuuza ku aya fi kitabikum, waliwo aya yonna eri mu kitabo Qur'ani takraunaha, nga oba ogisomye obanga yassiwa gye tuli, olwo lunaku twalibadde tulufuula lwa nkizo ne lubeeranga lwayidi. Naga aya kyeyo. Yasoma aya negamba alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero eddiini yammwe ejjudde. Wa atmamtu alaykum ni'mati, era Allah subhanahu wa ta'ala amaze obajjuliza ekyengera ky'obusiraamu kye yabawa. Wa raditu lakum al-islaama diina, era Allah n'abasiimira eddiini y'obusiraamu. Ne aya eyo yakkiramu Arafa nga nabbi agenze mu hijja ye hijjatul wada gye yakolemu. Qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yogera ebigambo bino wammanga, n'agamba kadi arrafna dhalika al-yawm, singa mumanyi olunaku olwo, wa makana alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallama, ne mumanyi olunaku olwo aya eyo lwe yakka
ante ngekka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kifo kiki yalimu naga huwa qaimu bi arafa yawmul jumu'ah yali ayimiridde mu arafa ku lunaku olwokutaano Allah nassa aya eyasembayo okukka mu Qur'an eyo gye mulaba eyo aya abamanyi mbagamba aya yasembayo okukka mu Qur'an ninga Allah subhanahu wa ta'ala adwasa natugamba al-yawma akmaltu lakum dinakum mazo kubajjuliza eddiini yammwe wa atmamtu alaykum ni'mati nemba julize ekyengera ky'obusiraamu kye nabawa wa raditu lakum al-islam diina era nemba simira eddiini yammwe ey'obusiraamu ebirenga eddiini gye mugoberera ebyo byonna byaliwo ku lunaku lwa Arafa eyo Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yabigamba naga kad arafna dhalika al-yawm singa mutegeera olunaku olwo wa makani alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alayhi wasallam n'ekifo kye yali ayimiridde kasozi ako jabalu rahma mu Arafa wa huwa qaimu bi Arafa yawmul jumu'ah ngali ku lunaku olw'enkizo lwa yawmul jumu'ah olunaku lwa nkizo lwa Arafa aya eyo nekka kitegeezere aya yakka ku lunaku lwa Arafa tongera obbalaga obw'enkizo obuli mu lunaku olwo olwa Arafa tubeere nga twongera olulunywererako insha Allahu ta'ala olunaku olwa Arafa lwe tuli okwogerako Allah ava ku arushiye kwatuula Allah najja ku ggulu erisooka emisana ttuku ennaku endala Allah wava ku arushiye ajja ku ggulu erisooka mu budde obw'ekiro akkoota esemba y'ekiro ne ku lunaku lwa Arafa Allah ava ku arushiye najja ku ggulu erisooka emisana n'atunuulira abaddu be mu hadithi emu batuwakasa ne batugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atugamba ma min ayami akthara teriyo lunaku lwayitirira Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga ajja abantu mu muliro minan naari minal yawmil Arafa okusinga olunaku lwa Arafa olunaku Allah bakuggula erisooka obudde obw'emisana ng'anunula abantu okubajja mu muliro wallahi thumma oluvanyuma Allah subhanahu innahu la yadnu thumma yubahi Allah asemberera ddala n'abeera nga awaana abantu abali mu Arafa n'abagamba bihimul malaikati wa yaqulu ma arada haulai nagamula abaddu bange bazze wano nga basiiwuse bonna neddala kiki baagala Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo n'abajja mu muliro ku lunaku lwa Arafa kale lunaku lwa Arafa biki bye twetaaga okukola ffe abali abasigadde ne Kampala bino wammanga mubeerenga mubinywererako ku lunaku olwa Arafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwakasa n'atugamba mu hadithi emu gye tumanyi obulungi siyamu yawmul Arafa omuntu agenda okusiiba olunaku olwa Arafa bali abali mu hijja tebasiiba nemwe abasigadde eno naga siyamu yawmul Arafa asiiba olunaku lwa Arafa yani ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi gonna ge yakola omwaka ogwayita n'amusonyiwa n'amazambi gonna gagenda okukola omwaka ogujja olunaku lwa Arafa lugenda kubeerawo lwakuna nabbi yatugamba mu hadith siyamu yawmul Arafa omuntu yenna anaasiiba olunaku olwo lwa Arafa zino ennaku eziba nga zikulemye okusiiba ate sirondo bamolo lwa Arafa olusiibe n'omuntu yenna asiiba olunaku olwo lwa Arafa ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu Allah musonyiwa amazambi gonna ge yakola omwaka ogw'emabega n'amusonyiwa n'amazambi gonna gagenda okukola omwaka ogujja nga tannagakola luliwo lunaku lwa Arafa olugenda okuba olwokuna kati mweteeketeeke olunaku olwo mubeere nga mukola ki nga mulusiiba mutuufu bw'okubanga tulusiiba olunaku olwa Arafa ebigambo byenjagala okusembyayo insha Allahu taala kullo waliwo edduwa gye tulina okuyitiriza insha Allahu taala okubanga eyita ku nnimi zaffe okubanga tugisoma obanga tugyogera ku lunaku olwo olwa Arafa insha Allahu taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwasa n'atugamba khairu du'a'u edduwa esinga okuba ennungi yawmul Arafa
ngedduweeyo esomwa ku lunaku olwa arafa wa khairu ma qultu nze najogera gye nasoma ana wannabiyuna min qabil ne bannabbi abasookawo gye baasoma edduwe negamba bweti la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Eyeddwa nkulu, eyeddwa yesomwa ku lunaku lwa arafa. Nabbi atuwe khairu dua, eddwa nyingi abantu zibasoma, neddwa esinga okuba ey'enkizo khairu dua, eddwa esinga okuba ey'enkizo yaumul arafa ebeerawo ku lunaku lwa arafa. Wa khairu ma qultu ana wannabiyuna min qabl, nze nagisoma ne bannabbi abasookawo gye baasoma egamba la ilaha illa llahu wahdahu, teri asinzibwa okugjaku Allah oyo omu, la sharika lahu, tagattibwako kintu kyonna, lahul mulku, buli kika kya buyinza bwonna, wa lahul hamdu, n'amatendo gonna gadda gyali, wa huwa ala kulli shay'in qadir, era alina obusobozi ku buli kintu kyonna. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tujja kuddamu tutenda owekitiibwa Allah, tumutenda abamu beebase bawotesa emitwe bwe bati balinga embuzi, beebase bawumuddemu. Tuddamu ne tutenda Allahu subhanahu wa ta'ala mu lunaku luno olw'enkizo oluli mu nnaku 10 lino. Banne omulamwa gwaffe ogwayiro nga nkubira ebigambo byange mbadde mbategeeza ku bw'enkizo obuli mu bifo abagenyi ba Allah gye baalaze. Abamu wano muli baana ne temunnategeera Kaaba kyeki era temunnategeera Makka ne Madiina biki ebiriyo, temubimanyi. Mmwe kasooke mbabwire ekintu kiri kimu nga sinnakubira bigambo byange bya lunaku lwa leero. Ekisooka, ennyumba eyasookera ddala okuzimbibwa ku lukalu luno olw'ensi, Kaabatu Sharif, Masjid Atiq, y'ennyumba esinga obukadde mu nsi yonna. Eyo Kaaba gimula ku bipande, ekyo Allah yakitukakasa mu Qur'an. Yatugamba atya Allah? Yatugamba inna awwala bayti wudi'a linnas, Allah yenyini yayogera inna awwala bayti wudi'a linnas, ennyumba eyasookera ddala okussibwawo. Nolaba Allah wakozesa ekigambo naga wudi'a, yassibwawo, kitegeeza awalan osobola okugamba yazimbibwa, ne kino ekigambo Allah kyeyatenaga inna awwala bayti wudi'a, kitegeeza Allah yenyini yaliwo mu kudimaketinga omusingi gwa Kaaba. Allah yenyini yateekawo Kaaba. Eyo plot Allah ye yagiraga Nabbi Ibrahim, eyo plot Allah ye yagiraga Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam, okuli Kaabatu Sharif, okuli Kaaba. Era mu hadith mu aya eno batugamba ekigambo wudha balikoseza ekigambo buniya, okuzimba. Ne Allah yagamba inna awwala bayti wudha linnas, ennyumba yasookera ddala okussibwawo eri abantu linnaasi, lalladhi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin, ennyumba eyo yassibwa mu kikko. Muli Allah wagambye lalladhi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin, ennyumba yassibwa mu kikko. Wallahi wotuuka e Makka, Kaaba eri mu kikko. Kaaba teri ku museetwe, Kaaba eri mu kikko bweti. Era oba ogenda ku Kaaba ng'ogenda ogyetooloola, okkiraba oti nga togiraba, omala kukkiraba oti n'ogirengera Kaaba eri mu kikko. Kati eyo Allah yagiyogerako mu Qur'an naga inna awwala bayti wudi'a linnaasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Eyage ennyumba Bibakka eri mu kikko, Bibakka eri mu kikko. Bali bategeeza Kaabatu Sharif, n'ekigambo wudha
kitegeeza Allah yali mu programu z'okuteekawo Kaaba. Eyo Kaaba weeyimiriddemu kye mutamanyi we wali amakkati g'ensi eno yonna. Abantu bakibuzabuuza abazungu ne wali amakkati g'ensi eno. Kati muwulirize bino ebigambo. Mu tarehe waliwo ennyumba ziri 3. Oba mwali muzuulidde kuba temuzuulirako ne muwulirize bulungi. Ennyumba esooka waliwo gye bayita Baitu Ma'mur. Muwulirize bulungi. Waliwo gye bayita Baitu Ma'mur eri ku ggulu ery'omusanvu. Baitu Ma'mur Allah subhanahu wa ta'ala yajja etya. Allah yagamba bamalayika bonna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah bwe yali atunda nabbi Adam yabagamba bamalayika bonna ngenda kutunda Adam. Kitegeeza Adam ffenna bwe twavaamu bamalayika ne bamuddamu ne bamugamba qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Lwaki okola Adam agenda okutuuka ku nsi aveemu abantu bayiwe omusaayi? Bapapiriza ne baddamu Allah we bapapiriza waliwo kye bayita istijar okupapa kwa bamalayika. Allah nabaga inni a'lamu ma la ta'lamun, nze manyi kye mutamanyi. Kati Allah nabawa punishment nabaga muzimbe ennyumba gye bayita Baitu Ma'mur eri ku ggulu ery'omusanvu. Bamalayika bazimba ennyumba eyo. Bamalayika mu hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuwakasa n'atugamba bamalayika 7 beetoola ennyumba gye bayita Baitu Ma'mur. Bamalayika 7 buli lunaku beetoola ennyumba gye bayita Baitu Ma'mur ne tebaddamu kugyetoola hata qiyamu saa. Bukyansi eno ebaawo bamalayika 7 beetoola ennyumba gye bayita Baitu Ma'mur eri waggulu ku ggulu ery'omusanvu. Bamalayika 7 bagyetoola buli lunaku. Ne bino mbikugamba wallahi bamalayika 7 bagyetoolodde tebaddamu kugyetoola paka kiyama. Kitegeeza bamalayika ba Allah bangi. Ekyo kimu. Ennyumba emu. Ennyumba ey'okubiri waliwo olubaawo. Mumpulirize bulungi. Olubaawo olwo baluyita lawhu mahfudh. Olubaawo olwo lwe luteekebwako ebyama bya Allah byonna. Omuntu nga bamutonda riziki yo olunaku lw'olifa, olunaku lw'olimala okusoma, koosi gy'onaakola, obuliro bw'onaafuna mu siniya 4 mu siniya 6, bwana bw'onaazaala, byonna Allah biteeka ku lubaawo lwebeta lawhu mahfudh. Lwaki amaleka tebatuukawo? Kati Qur'ani Karim gye tuyita Qur'ani gye tusoma eno yakkira mu kiro kya Laylatul Qadr. Yakkira mu kiro kye bayita Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Yakkira mu kiro kya Laylatul Qadr. Naye kitegeeza Qur'ani teyassibwa kuva mu ggulu nekka ku nsi mu kiro ekyo. Kyali kitegeeza bwe kiti. Waliwo ennyumba endala eri ku ggulu erisooka, Samaa'u Dunya, eggulu erisooka. Ennyumba bagiyita Baitul Izza. Kati inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Allah kye yali ategeezaamu nti twassa Qur'ani ne tugijja mu ggulu ne tugissa mu kiro kya Laylatul Qadr. Qur'ani bagijja ku lawhu mahfudh nereetebwa ku nnyumba gye bayita Baitul Izza eri ku ggulu erisooka. Ezo ennyumba mmeka? 2. Era Baitul Izza malayika Jibril we yajjanga Qur'ani negireetera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo Baitul Izza. Ennyumba eyokusatu ye Kaabatu Sharif, ye Kaaba abantu gye bagenza okukola ki? Okulambula. Kati ffe gye tumanyi obulungi oba kye twasomako Allah subhanahu wa ta'ala mu baddu be yalondamu gwe bayita Ibrahim alayhi salatu wassalam bwe yalagira okuzimba Kaaba. Ne Allah yamwagala nnyo yagamba inna Ibrahima kana umma. Oyo Ibrahim yali umma namba. Yali umma namba. Nawulirize wano, muwulirize wano, wa idh yarfa'u Ibrahima qawaida min albayt wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka anta sami'un alim. Allah atugamba ne Ibrahim yennyini yazimba ennyumba gye bayita Kaabatu Sharif gwe twalagira okugizimba. Ne Kaaba yaliwo era Nabbi Adam yeetoolako awantu awo ewali Kaaba. Nabbi Adamu yasookera ddala. Kati nejja nesaanyizibwawo amataba ga Luutu, omusingi ne gubula. We gubula ku mulembe gwa Nabbi Ibrahim
Allah mulagira naga wa idh yarfa'u Ibrahima qawaida min albayt yefa abalagira Ibrahim yefe abalagira Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahim yasitula busituzi yarfa'u yasitula busituzi wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt yefa bamulaga nti Allah yaleta akazimu umanya akazimu kanu akomunfufu akwe empewo nijja nefuukula bweti akazimu ako ne kajja nga kalina omuto gulinga gwa musota ne kafuukuula omusingi gwa Kaaba weerina okuyita. Allah kyatugamba mu Qur'ani al-Karim wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt yefa abalaga bulayimu Kaaba eweeyita ng'alina Ismail bagizimba babiri wa idh yarfa'u Ibrahima qawaida min albayt wa Ismail era bw'otuuka ku Kaaba kuliko ekisenge ekitagguka ekyazimbibwa Ismail. Kati Nabbi Ibrahimu abaazimba Kaabatu Sharif abaako waatuuka nga takyatuuka bulungi n'alagira mutabani we n'amugamba dde nkusaba ogende ondeetere ejjinja kwenyimirira. Kati Ismail n'agenda ewali Saffa ne Marwa. Saffa ne Marwa waliwo obusozi bubiri, akamu bakayita Saffa akalala bakayita Marwa. Kati wagenda nakkirira okunoona ejjinja ayimireko taata we azimbe ennyumba. Kitegeeza Allah yalonda Nabbi Ibrahim nga yefundi nga poota ye Ismail bonna bali bannabbi ba Allah. Kati Ismail agenda okuleeta ejjinja lino atuukayo ng'ejjinja ddene talisobola liyimirirako, tasobola lisitula. N'akomawo eri taata we n'amugamba taata ejjinja sobola lisitula. N'amugamba taata we ddayo tukusaba oddeyo ngenda kujja nange nkuyambeko okubanga tusitula ejjinja eryo. N'addayo okuleeta ejjinja eryo. Kati waddayo yagenda okulanga taata we tajja, walaba taata we tajja, then yagenda okumaga bwati nga wallahi akomyewo nga taata wulidde ejjinja aliyimiriddeko. Kitegeeza Allah lyali muleetedde. Kati ejjinja eryo yayimirirako ye maqami Ibrahim, ye maqami Ibrahim. Era eryawo Allah yatugamba ekyo twakirekawo kwe kwayimira ebigere bya bulayimu ng'azimba Kaaba. Musalla Allah kifuula kyakusayira mu bantu amalokotula Kaaba emirundi 7 abo basayirawo laaka 2 nga tebannagenda ku Saffa ne Marwa. Era bw'otuukawo waliwo ekigiraasi bateekamu ebigere bya Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ejjinja eryo lyayimirirako bama ne baliteekawo twalekawo obuufu bw'abalongoofu abasookawo obulayimu yayimirira. Ekirala ekiri ku Kaabatu Sharif, Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam we yava mu ggulu nga Allah amusizza ku nsi yasubwa ejjana. Wasubwa ejjana ne bamuleeterayo ekintu kimu mu jjana ne baleeta ejjinja. Ejjinja byamuleetera okuva mu jjana eryo nno Allah yalagira Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam lyali lyasigala mu buyindi, lyali lyasigala mu buyindi ejjinja eryo. Bamalayika ne balireeta olwo nno Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam n'aliteeka ku nsonda okuli Hajar al-Aswad, ejjinja erya black. Lyali lyeru n'ekyalifuula erya black, bantu okulinywegera abantu balikako amazambi gaabwe. Eyo nno mu hadithi emu Nabbi atugamba yadullah fil ardi, mukono gwa Allah, yaminullah. Ejjinja erya black gwe mukono gwa Allah ku nsi. Omuntu yenna aba anywegedde ejjinja eryo abanga anywegedde omukono gw'ekitiibwa Allah. Liri ku Kaabatu Sharif. Era tuba twetoola Kaaba emirundi 7 gye bayita tawaafu. Awo tandikira omulundi gwaffe ogusooka noga bismillah Allahu akbar, n'olaza n'omukono gwo ogwa ddyo ne weetoola omulundi ogusooka otuuka ku jjinja eryo oba ensonda okuli ejjinja eyo, then ogwo omulundi guba guwedde noga bismillah Allahu akbar n'osika omulundi ogwokubiri. Eyo Kaabatu Sharif. Ebigambo bye nga mbikubira bino ebyafaayo njagadde mbibagaye mutegeere obwenkizo obuli mu bifo ebyo nti okatinga story short, waliwo olunaku olw'ekumi olunaku lwa kusala. Nabbi Adamu alayhi salatu wassalamu yawangalira Makka bwe yawangalira obulamu bwe. Ne Allah we yamuwa abaana yazaalanga abaana 2. N'azaala omwana asooka Kaabili, ye mwana omukulu, n'amuzaalirako omwana omuwala balongo. N'azaala omwana omuto gwe bayita Habil, n'amuzaalirako omuwala. Naye nga mu mateeka agabafuga nga peeya balongo eno
kwe kuva omulenzi n'awasa omuwala wa kuno kupe yasooka. Kati Kabil omwana omukulu yazalibwa n'omwana omuwala nga mulungi nnyo. Habil n'azalibwa n'omwana omuwala nga mulungi naye nga si nnyo. Kitegeeza Habil omuto ye yalina okuwasa omwana omulungi ennyo. Abaana ba Adamu Kabil ne Habil batandika okulumaŋŋana. We balumaŋŋana Nabi Adamu n'asaba Allah dua nti nsaba abaana bano balonderewo ekituufu. Allah n'agamba abaana bano bakole saddaaka. Ne bakola saddaaka. Habil omuto yali mulunzi n'akwata endiga gye yali asinga okwagala n'agiteeka kasozi ako ke bayita Jabalu Rahma. Ne Kabil yali mulimi n'akwata ebibala bye yali asinga okwagala n'abiteeka kasozi ako. Bagenda okutuuka kasozi nga Allah alondobyemu ndiga gy'atutte. Ebibala n'abirekawo ebimera. Kiregeeza omuto yalina okuwasa omuwala omulungi ono. Endiga eyo ne bagitwala ku Nabi Adamu alayhi salatu wassalam. Kati ku mulembe gwa Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam ku layini gye yatuukako kubanga agenda kusala omwana Ismail awawanvu. Naye yamusalirawo Mina, era w'otuuka Mina we basalira ebisolo bakulaga akafunvu Nabi Ibrahimu yagalamiza Ismail. Amala omugalamiza bw'ati ajjeyo ekisonga akiwagadde akiteeke ku nsingo y'omwana w'omusala asala naye ng'omwana afuna obulumi ng'ekiso tekikyasala. Nabi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu n'akwata ekiso kino olw'obusungu n'akikanyuga. Wakikanyuga ne kigenda ne kikuba mu lwazi ne kirwasaamu. Agenda okudda okutunda bw'ati ng'awulira amaloboozi ng'amaloboozi agagamba Allahu akbaru la ilaha illa Allahu Allahu akbaru Allahu akbaru walillahi alhamdu. Nga malayika Jibril wezze ne bamalayika bakutte endiga bagiwe Ibrahim asalemu endiga eyo aleme kusala mwana we. Naye endiga eyo gye baleeta yeeri gye baatwala ku Nabi Adamu alayhi salatu wassalam. Endiga n'enunula Ismail. Okuva olunaku olwo ne tukakatibwako nti Idil Adha olunaku olw'ekkumi mu nnaku ekkumi eza Dhul Hajji lwa kusala. Era bahujjaji bonna bagenze e Makka olunaku olwo basala ebisolo. Sitaani yagenda n'ekema Ibrahim ne mugamba olina omwana omugozadde ng'amutwala omusala. Ne osazeewo omusale. Ibrahimu n'akwata ejjinja n'akanyuga n'agoba Sitaani. Awo ne bateekawo ekiwaji awo tukanyuga bonna kasita banaamala okuva mu Arafa bagenda ku olunaku olw'ekkumi bakube ekiwaji ekisooka ekyo Ibrahimu kye yakuba ekinene. Sitaani Ibirisi nedduka n'ekema Hajara maama w'omwana ne mugamba gwe abasajja bajja kuzaala abaana abalala ne ggwe olina omwana omu okkiriza omusajja ne n'akwata n'agigoba. Ne Ismail ne n'agoba. Bye biwaji ebisatu ebyo bakuba mu awemina. Mumanyi w'emina bayitawo muna. Emuna awo bahujjaji bonna bakuŋŋaanirawo ne bakuba ebiwaji. Ekiwaji ekisooka bakikuba amayinja 7. Kitegeeza oba olina okuba n'amayinja 7. Bakuba ekiwaji ekisooka amayinja 7 olunaku lwa Eid. Then ennaku zino eziddako ne bakwata ebiwaji ebyo buli kiwaji bakikuba amayinja 7. Kitegeeza ennaku eziddako olusooka bakuba amayinja 7 gokka bakuba ekiwaji ekinene. Ennaku eziddako ne bakuba ebiwaji byonna nga buli kiwaji bakikuba amayinja 7. Amayinja ago bagalonda Muzidalifa. Bagalonda Muzidalifa ge bakubisa ebiwaji ebyo. Kitegeeza buli kiwaji bakikuba amayinja 21. Kati 21 wogata 21 emirundi esatu ofuna mmeka. Kitegeeza ogenda kufuna n'ogattako 7 guli ge mayinja 7 kanogattamu g'oyagala ge balonde Muzidalifa ge bakubisa ebiwaji. Egyo mikolo gikolebwa abahaji abagenze e Makka. Ekisembayo mu bigambo byange eno iso tuwagadde tugibalete mugitegere bulungi ekyenkiza ekiri e Makka waliwo kibayita Safa ne Marwa. Safa ne Marwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam amala okutuusa Hajara ne Ismail mu lusenyolo akwata omwana we Hajara amuteeka kasozi Safa. Olubulayimu agenze wagenda Hajara adduka akasozi ako n'agenda ku Marwa n'alengera abantu eri nga talina gwalengera nga watunula ggulu bwa talabayo wadde ekinyonyi ekimu ekitambula. N'ajja ku Safa n'atunula eri nga Ibrahimu aggwerayo. Kati yali ku mulundi ogw'omukaaga ng'ali ku Marwa.
awulira omwana wa mutadde watandise omwana wa alina ensajja ssaamu si nnungi adduka omulundi ogw'omusanvu alaba omwana we bakisolo kimukutte kimulya atuuka ku mwana we ng'omwana we asiitira watandise okuvaawo amazzi n'agamba zamuzamu kuŋŋaana ge mazzi ga zamuzamu taba gakuŋŋaanya gaali bunyensi eno olwa balaka gye galimu galiko hadithi ya nabbi egamba lima shuribala aga mazzi ga zamuzamu kyoganyweredde Allah kyakuwa wonywako omumiro gumu noga Allah nkusaba onsobozese kino kituukeku wallahi Allah akikuwa lima shuribala gali yaawo kasozi we gava Allah we yajja amazzi mu ddungu ku lwazi ebyo nno tubyogeddeko mutegeere obwenkizo obuli mu bifo baganda baffe bye bagenzeemu n'emikolo gye bagenda okukola ki okukola inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أورض عن الوفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بخي وصحب المبشرين بالجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة